kino ngenda kiddamu information mostly obeera tozeeko wano ku SMX Media obanze wano ku SMX Media nga sinnabayira nga ngikola bambi lindako okubeera ng'ogikkiririzaawo 100%. Yes, tulaba bingi nnyo ku social media platforms ez'enjawulo, ba social media bloggers bangi nnyo betufollowing ku Facebook na wano ku YouTube bangi, naye oluusi nga information omuntu n'akuwa omulundi ogusooka information nga nfu, n'akuwa omulundi ogwokubiri nga information nfu, ye kasita akola title ennungi yafuba ku kimu kulaba ng'afuna views ne likes, naye nga tafudde ku damage kijaakoze oba mu abantu baabulya information eyo mugitwala mutya. Information elimu kubeera nga saturating right about now ya kubeera nti ne Jeff Chiwa eyali manager wa Sheebah Kalungi imbu yamugobye mu nnyumba neera n'afulumya ebintu bye Jeff Chiwa asobole okweddiza ennyumba. Lwaki abantu abasinga bali mu kulowooza we batyo oba lwaki bali mu kugamba we batyo? Manyi bagamba Abaganda bagera nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Engeri ekyaliko ku ba Good Life Ready and Weasel tineera we baayawukana ne Jeff Chiwa okusinziira ku terms and conditions ezaaliwo nga bapataninga ebintu ebyo baali babikolanga bo bantu actually baali bana Radio Weasel Jeff Chiwa walombu n'omulala gwe bayita Alani okitegeera. So nga shares zonna zonna eza Good Life zine engeri gye zigabanizibwamu n'obuvunaanyizibwa bonna nga bugabanizibwamu oba si ekyo contribution ku kintu ekiri jeno nga bagattira wamu nga bwe baali mu eyo company oba mu kibiina ekyo ekya Good Life. Jeff Chiwa ebayawukanamu ne Good Life neera ebintu mujjukira bulungi nnyo munyanga byaggwera mu kwasa macupa, byaggwera mu kooti, byaggwera mu poliisi kubeera ng'ekwata radio weebityo bintu kusaga zaali nnyingi nnyo ezaaliwaawo. Zijjukira muna radio bamusala ecupa yamusala n'omukono ne batuuka omutwala mu ddwaliro ng'atirika omusaayi nga bakayanira nnyumba yaabwe. Jeff Chiwa gye yali agambamu neera ennyumba Jeff Chiwa yali tagamba mbu ennyumba yiye obula yali agamba ennyumba kwali okitegeera bali bagikolamu ngeri ya apartments nga Weasel alina gy'asula, Ready alina gy'asula nga waliwo ne apartment endala. Jeff Chiwa mwana okubeera nga akwasaganyizibwa kati ye ng'agamba side yawulira ayagala kubeera nga agipangisa nabanono basigazeeko eyaabwe. Amakulu mu kyo ennyumba tebeera yaba Good Life, ennyumba tebeera ya Jeff Chiwa, ennyumba ebeera yaabwe bonna. Okitegera bulungi. So information oba saga eyo bwetyo bwe yali we baayawukana n'ebintu byaggwera mu kooti lwakuba right about now Weasel yakyali mu Neverland, ennyumba yabagiyita Neverland, yakyali mu Neverland okubeera nga akwasaganya kwegamba ennyiniwo kwegamba yasigazaawo kubanga Jeff Chiwa tasi yabeerayo radio mugenzi yafa kati Weasel yakikwasaganyaawo. So okusinziira mbu amazzi gakulukutira gye gali gakulukutidde Sheebah Kalungi okuvaayo ne bayawukana ne Jeff Chiwa okusinziira nga mu ŋŋambo ne ku social media platforms we zizze tubategeeza nange ku SMX Media wano eno nakola story ne nkikutegeezaako munera Sheebah Kalungi ne Jeff Chiwa ebintu tebiri bulungi okusinziira ku ŋŋambo engeri luma gyeri mu kutambula mu speed ku social media platforms ez'enjawulo ate wali omuka in most cases tewabula muliro. So nekitegerekeka nti Sheebah Kalungi banibeera nga bali in not good terms ne manager Jeff Chiwa mukubeera nga eyo information evaayo ti Jeff Chiwa lwakuba Sheebah Kalungi tanakubeera nga avaayo kukyatula mu lwatu munadda kituufu nze nayawukanye ne Jeff Chiwa oba Jeff Chiwa kuvaayo n'akitegeeza mu lwatu mu ddala kituufu nayawukanye ne Sheebah Kalungi. Kati bantu bangi bavuddeyo ab'enjawulo nga bagamba mbu Jeff Chiwa agambye Sheebah Kalungi okubeera nga afuluma mu nnyumba ye engeri gyeri nti bireri byaliwo ebya Good Life kati mbunira ne Sheebah Kalungi we kiyinza okubeera nga kimutuukako. Kankutegeeze information eno. Sheebah Kalungi we yali ayingira eyo ennyumba yatutegeeza bulungi nnyo mbu eno ennyumba yiye. Ekyo oba okijjukira bulungi. Sheebah Kalungi yatugamba eno ennyumba yange ate suubiramu neya Sheebah Kalungi kubanga basooka kwawukana Jeff Chiwa ne Good Life naye anaategeera biki ebyaliwo. Sisuubiramu neya ku bwongo bwa Sheebah Kalungi ku magezi Sheebah Kalungi gaalina eyo clause oba terms and conditioning ezo yali ayinza ozibuusa amaaso ez'okubeeramu neera manager contributing oba abeera part of the ennyumba ekintu ekyomuwendo ng'ekyo. Naye Sheebah Kalungi yagamba ennyumba yagyezimbira ku ye ku ssente z'ekikazi n'agyezimbira from A to Z. Wabula yeebaza nnyo kwolwo olunaku lwe yali nga ggulawo ennyumba yeebaza nnyo Jeff Chiwa olw'ensonga omulimu Sheebah Kalungi gwe twali tumumanyiko by that time gwali gumu gwa kuyimba ng'ali boosi we mu kuyimba, boosi we abeera manager we kubanga Sheebah Kalungi teyeefunira mulimu, Sheebah Kalungi shooting the video, Sheebah Kalungi recording the audio. Wabula manager
wofuna manager omulungi that means yabeera boss we nera sente yakuwa kubanga manager yasalawo n'agamba eno million emu tugenda gikolera oba eno million tetugenda gikolera gana emitwalo 5 bagaleete tujja gayimbira gana emitwalo 5 tugaleke so atandika okubeera ng'agoba emirimu oba ng'aleeta emirimu that means yabeera boss wo nera nga bwe mukola n'akusasula sente that means oyo manager mulungi nnyo amanyi ki kyakola so ye Sheebah Kalungi agamba manager amusasula bulungi nnyo okulaba ng'azimba ennyumba nera ennyumba ye tetugenda laba ng'ati Sheebah Kalungi bamugobyemu eyo ennyumba ekyo kijja wanene okuva ku SMX Media okusinziira ku information gye twafuna eri Sheebah ne bayawukana ne bakola batya eno ye ennyumba amazzi wadde gakulukutira ligali gakulukutidde this time round gayinza obutakulukutirayo ne gafuna path endagi gagenda okubeera nga gakulukutira abantu bali mu kwebuuza Jeff Chiwa agenda kuzzaani mu kifo kya Sheebah Kalungi mwavudde abantu abasinga kyendabye kati ku social media platforms ez'enjawulo ne bamanager abasinga oba n'abantu abagaliza abayimbi baabwe bali mu kubeera nga beekukutiriza mu eyo gap eriwo right now tini ya Jeff Chiwa kati alina okunoonya omuntu gwazza mu kifo kya Sheebah Kalungi kati buli muntu yenna alina alinayo omuyimbi gwayagala okubeera nga promotinga ali mubeera nga amukukutirizaawo buli omu apostinga agenda kuzzaawo kacumbali agenda kuzzaawo nyanya agenda kuzzaawo omuyimbi gwe bayita tugeze green pepper agenda kuzzaawo omuyimbi gwe bayita katogo kwegamba buli omu alinayo omuyimbi gwamanyi ali mugamba mbo banange Jeff Chiwa yasayininze katogo yagenda okudda mu kifo kya Sheebah Jeff Chiwa yasayininze muyimbi ki tugeze SMX muyimbi tugeze Jeff Chiwa yasayininze SMX kati yagenda okudda mu kifo kya so that abayimbi baba bafunirako platform ey'enjawulo okubeera nga bamanyikwa naye so far amanya agakya frontline nze kwabo abayimbi Jeff Chiwa bayinza okuzza mu kifo kya Sheebah Kalungi right now ali mu kubeera nga leading Summer Soldier yakuyimbira akayimba akalungi ennyo kenjagala nga alina Irene Namubiru naye ate akayimba kensinga okwagala ennyo ono Summer Soldier kali kamu ke yayimba ne Sheebah Kalungi bannanga akakayimba nkagala naye nkakuba olunaku lulamba tekayinza kubeera nga kantama akayimba ke bayita njiira laavu mpa laavu okitegera kayimba ko nkagala naye nga okusinzira gali mu nkubo galaga mbu engeri ono gyali songwriter omulungi okitegera abeera tagenda menya nnyo Jeff Chiwa so ono songwriter yeetaagamu just simple management ey'amaanyi ono omwana okubeera nga avaayo so Summer Soldier yandiwangula ekifo kya Sheebah Kalungi ate nga ne Sheebah Kalungi mukwano nnyo gwa ono Summer Soldier so bakolako n'akayimba akakolabo kalungi nnyo osobola ogenda n'okanoonyako bakayita njiira laavu nkagala nnyo akayimba tekayinza kubeera nga kantama n'omuntu omulala gwe bali mu kubeera nga bakukutizaawo ye unknown imbu Jeff Chiwa ayinza okusayininga unknown nadda mu kifo kya Sheebah Kalungi so byonna ne information engeri egenda okubeera nga eflowing wanene ku SMX Media ngenda sigala nga mbikuwa gwe kyolina okola kusubscribing ano ku SMX Media ebisigadde obindekere osubscribing ku SMX Media tukonvertinga stories zaffe ne zibeera nga ziwawuka data waleme kubeera nga agenda mungi ekyo mukyo mukimanyi nekyatugamba omuntu yenna yena oli willing okubeera nga advertising naffe okubeera nga otukubirako kasimu akola ku screen ojja beera nga osobola okufuna information ennungi nabutya bwe okubeera nga tumarketinga business yo yonna gy'obeera olina amanya eddoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media I sign out.